Akena agwerayo kooti emutaddeko ekijinji ebya NUP bifuuse lutaakome ebasekeredde. Ekibiina kya National Unity Platform kisekeredde abaka ba Parliament abasazeewo okwesimbawo ku bannamunigina oluvannyuma lw'okumibwa kaadi y'ekibiina ekyo ng'eggwanga lyolekera akalulu ka bonna aka 2026. N'okutuusa kaakano abamu ku bagizi b'ekibiina kya NUP bakyatolotooma ng'enkoko enywedde amazzi amanaabemu olwa kaadi y'ekibiina gye bammiddwa ekyaleetedde abaka abamu ab'ekibiina nga 18 okusuulibwa mu kuvuganya ku kaadi eyo. Abamu ku babaka ba Parliament okuli Medad Lubega Sseggona owa Busiro East, Joyce Baagala Ntwato omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana, Alan Sewanyana omubaka wa Makindye West bawakanyizza ekyasaliddwawo ekibiina kya NUP obutabaddiza kaadi mu kulonda okujja ne basalawo okwesimbawo awatali kibiina. Bano bagamba nti enteekateeka y'okugaba kaadi yabaddemu ebirumira bingi. Omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti abo basazeewo okujeemera ekibiina era balina eddembe lyabwe okwesimbawo ku lwabwe naye ng'abantu bajja kusalawo ekituufu. Bw'aba tafunye ekyo ky'aba ayagala. Waliwo abamu bagambye nti kati ffe tugenda kujja kubonna munigina. Eryo ddembe lyabwe ery'obwebange toyinza ddibajjako. Oba oli awo nakyo kirungi nti bajja kugenda abo bantu babawulire ekituufu. Okuba oliwo abatunamatira agamba kanjye kubonna munigina. Kale bajja kujja kubonna munigina oba oli awo abantu bajja babuulira ekituufu ekiri ku ground. So eryo ddembe lyabwe toyinza ddibajjako. Matamutedde? Ffe ng'ekibiina twali kitweraliikiriza. Ebyo nga bikyali bityo abawagizi ba NUP okuva mu disitulikiti y'e Kalungu balumbye ekitebe ky'ekibiina nga beemulugunya olw'engeri kaada y'ekibiina ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala owa disitulikiti y'e Kalungu gye yagabiddwamu. Bannakalungu bano nga bawagizi ba Susan Namata batutte okwemulugunya kwabwe eri akakiiko akasibwawo ekibiina okuwuliriza okwemulugunya nga bawakanya obuwanguzi bwa Shakira Namiro Zinga eyakwasiddwa kaadi. Bagamba nti ekyakoleddwa kigenda kuwa NRM enkizo okuwangula ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu. Sahiri Nnabukeera nga ndi muwagizi wa Honorable Susan Namata. Anviridde Kalungu, Lukaya, Town Council. Nze nkugamba ebigambo bino aba NRM bali mu kujaganya kubanga nze nafunye information mu matu gange ng'oli agamba nti nze ekituufu kasita bawadde Zinga mbadde wa Ssekindi tumenye mu jjanje ki kalu ekitegeeza nti nno ekifo kyaffe kigenda kuddamu kikole ki kitwalibwe kye tulwanirira kye ki tulwanirira kuzzayo bantu be NRM. Mayiga Grace Susan Namata abadde mu Kalungu emyaka 4 emabega ng'akoze emirimu gyonna akoze bingi agabye emmwanyi akoze bingi to mention but a few naye kaakati omuntu azze emyezi 4 emabega bamuwa batya kaadi bo basinziira ku ki nga bagaba kaadi baatugamba tunoonye ground. Susan akoze buli kyetaagisa ku ground. Bawandiikidde abakulu mu kibiina kya National Unity Platform badde beetegereza engeri kaada gye yagabiddwamu mu kifo ky'omubaka omukyala ow'e Kalungu bagamba nti eriko akabuuza. Kasita Moses ng'era mbeera mu Kalungu mu kitundu ky'omuluka Juma Shem. Ekyolugozi kye nnina kiriko abakulembeze bonna abasinga mu Kalungu bataddeko omukono bammemba si kya abantu ba bulijjo bokka n'abakulembeze. Twagala omuntu agenda otubeera mu Susan atubaddemu mu mbeera yonna ate nga tagaba ssente agabye ebintu ng'akolera abantu ebiri development okitegeera emmwanyi abantu batandika dde okunoga taata wange ate nga azituwa ku bwereere kubanga ekyo kigattako. Ebyo nga biri bityo kkooti enkulu mu Kampala egobye okusaba kwa muna UPC James Jene Akena kwe yatwalayo ng'awakanya ekyakaco k'ebyokulonda okumugoba mu lwokaano olw'okwesimbawo ku bwa President ku kaada ya UPC. Akaco k'ebyokulonda bwe kaali koolekera okusunsulamu abateekateeka okuvuganya ku bwa President kaagoba Jene Akena ne Adim Dennis Enapu mu lwokaano olwo nti bombiriri tewaaliwo atuukiridde okwata kaada ya UPC okuvuganya ku ntebe y'obwa President okusinziira ku ssemateeka wa UPC. Kino kyawaliriza Akena okuddukira mu kkooti enkulu era yagisaba eyise ekiragiro ekikaka akakyuka ebyokulonda okumusunsula yeesimbewo ku bwa President. Wabula omulamuzi wa kkooti enkulu Bernard Namanya mu nsala ye esindikiddwa eri abo abakwatibwako agobye okusaba kwa Akena n'agamba nti ekiseera okusaba kuno wekwatwalirwa mu kkooti kye okusunsulamu abeegwanyiza obwa President ekiseera kyali kiweddeyo.
kinajjukirwa nti Tagali yenna ali mu UPC ava ku kisanja ekyobukulembeze bwa Jim Akena okuggwako ate n'ayagala okukyongezaayo kkooti n'akakiiko ebyokulonda kwe kugaana. Wabula omulamuzi Namanya akkiriza obukulembeze bwa UPC mu kiseera kino okugenda mu maaso n'okusunsulamu abaagala okwesimbawo ku bifo ebirala okuli n'ababaka ba Parliament ng'omusango omukulu bwe guwulirwa. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi ategeeza Kyabassa nti nnamula ya kkooti akakiiko kakyajeetegereza oluvannyuma kategeeze bekikwatako. Ensalawo ya kkooti omusango Honorable Jim Akena ne UPC be baatwala mu High Court nga bawaabira akakiiko k'ebyokulonda ku nsonga ezekuusa ku kusunsulamu aba presidential candidate awamu n'obukulembeze bw'ekibiina kya UPC. Wetwogerera akakiiko k'ebyokulonda keekenneenya kasoma era kagezaako okwetegereza ensalawo ya kkooti. Bwe kanaakamaze okwetegereza ensalawo ya kkooti kajja kubuulira abo bekikwatako kiki ekiddako nga kagoberera amateeka era nga kali mu mateeka. Ye Fred Enapu eyeeyita omukulembeze omutuufu wa UPC asanyukidde nnamula ya kkooti. Kkooti yagaanye okusaba kwa Akena okunominatingibwa kuba pulezidenti obwa Uganda naye nemukkiriza anominatinga ababaka ba Parliament bokka olw'ensonga nti ensonga zaffe zikyali mu kkooti era neetuwa ewiiki 3 lwe tugenda okufuna ensala mu musango omunene. So okusinza ku byavudde mu kkooti tukkaanya n'ensala ya kkooti eyagaanye Akena okuwandiisibwa. Wabula ab'oludda lwa Jim Akena tebannavaamu mwasi. Abavuganya ku ntebe ennene ey'omukulembeze w'eggwanga olwaleero bawezezza olunaku olwokuna nga bawenja akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wakati mu kwemulugunya olw'abakulira ebyokwerinda nga bagamba nti abakulira ebyokwerinda babayisa bubi. Era olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni waakuddamu okutalaaga ebitundu by'e Lango ng'awenja akalulu gyebadde olunaku lw'eggulo. Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yabadde mu disitulikiti y'Eddokolo Amolata abayiye basuubiza nti waakwongera okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe bwe banaamusaamu obwesige nate ne bamwongera ekisanja ekirala era wakituukiriza ng'ayita mu kuzimba amasomero ga primary. Minisita w'abaana n'abavubuka Baramu Barogahara ategeeza Kyabassa nti obuwagizi bwe balina mu byalo tebulabwangako era obuwanguzi okutwaliramu bwe bali mu 5. Era twagabanga ne t-shirt kati tukyazigaba abantu bagula t-shirt eri 15 kati bagigula mu kitundu ngeri okwagala kwagala mu 7 sikulabanga bukyanga mbeerawo. Ate yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi agambye nti kampeyini zakwatidde ekibiina kyabwe bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu zibadde atambula bulungi okutwaliramu wabula ekya poliisi okubayisa mu nguudo eziri eyo mu buwunjuwunju kibayisizza bubi era kibamalira obudde. Tukyali Busoga weekend yonna bajagala enkyukakyuka bajagala tetulina kiba kyatusumbuwako nti batujja ku main roads amakubo gakola tebatuyingiza eyo mu byalo ne twetoloola. Of course bo bakikola okututoloobya okutumalira ebiseera naye obaoliawo kituyambyemuko. Waliwo abantu obaoliawo betutagisinkanye betusanga mu byalo nga bangi gye bali eyo era nabo ne batulaga omukwano n'obuwagizi. Twebaza Abasoga olw'okutwaniriza ne leero tujja Ebugweri Namutumba. Akwatidde ekibiina kya ANT bendera Major General Gregory Mugisha Muntu ayolekedde Mitooma era oyo agambye nti ebizibu Bannayuganda yonna gye bayise balina bingi. Embeera mu ggwanga efaanagana wonna woogenda ebizibu byebimu obutabaawo bwenkanya obwavu ebbula ly'emirimu abantu abalinyirira abalala omuntu akubbako ettaka oba tusobola okutwala property eyo nga tosobola kufuna anaakuddukira poliisi bagulangule sikooti bagulangule ebizibu olaga byonna bifaanagana mu regions ezimu waliko ebizibu byosanga ebiri waggulu okusinga awalala. Ate omwogezi wa FDC John Kikonyogo agambye nti enteekateeka z'omuntu waabwe Nathan Nandalamafabi zitambulira eddala bulungi era n'asaba poliisi obutabataataaganya. Iganga twafunyemu omutaano omutonotono gwaki okugezaako okutulemesa okuyita tulina okuyita twateekateeka naye okuba FDC twalemeddeko ekibajjukiza nti balina tuyamba buyambi okukola ki okukola emulimu gwabwe oluvannyuma ndowooza bazzeemu ak'obuntu
ne batuleka ne tuyitawo naye nga bamaze tutawanyaamu akatonotono. Twagala tukolagane tumalirize laale zino kati wali bukuubagano bwafe obudde obusibe obutwabudde ku manifesito.